Essaawa zino tuba tuyingiddewo okusobola okubanga tubawa amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, era nga n'olunaku olwaleero tukuleetedde amawulire omuli munnanuupu omukulu amanyiddwa nga James Mubiru. Obutwa bumufuukidde obutwa, ate mu mawulire gaffe amalala mulimu omukyala amanyiddwa nga Maama Fina eyasaasaanyizza omusimbi n'aguyiira omusumba Bugembe ku kivvulu kye ekyabaddeyo olunaku olw'eggulo. Tubaaniriza nnyo ku mukutu ogwa Projan Media ogwewaayo okubanga tukuwa amawulire gonna agagenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, era nga kyenkusaba mwattu subscribinga onyige n'akade osobole okubanga ofuna buli update egenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Okutandika n'omukyalo ono Maama Fina olunaku olw'eggulo ku kivvulu eky'omukulu omusumba Pastor Bugembe, ekivvulu ekyatuzizza enkuyanja y'abantu wali ku Hotel Africana eyajjudde n'ebooga olw'ensonga nti omusumba ono era nga mwagala w'abangi, abayimbi bangi bamusapootinze, omwabadde abayimbi banne aba gospel muli ba Exodus, ba Levickson n'abantu abalala omuli ba Gabi Ntaate, naye ate mwattu mwabaddemu n'abayimbi abalala be tuyita ab'ensi, omwabadde abayimbi nga ba Papa Misachi, omwabadde abayimbi nga ba Kabako, omwabadde abayimbi abayitirivu ennyo ku kivvulu ekyo, era n'omukyala ne mwami we amanyiddwa nga Asiya. Tebaalutonze oba tebaalutumidde mwana, nabo babaddeyo ku kivvulu kino, Asiya ne munne Charles. Naye ate mu mbeera eyo omukyala ono yayiye omusimbi, n'ayiira ddala omusimbi ng'aguyiira omusumba Bugembe. Ekintu kino abalokole oba kyaki ezimu ez'abalokole ezavuddeyo ne zibaako engeri zegikinnyonnyolamu ne zibaako engeri gye bakinnyonnyoddemu nga bagamba nti mwattu omukyala ono engeri gy'ali nti musamize wayiira omusumba omusimbi bwe gutyo, omusumba anajjawo amaanyi okugoba lubaale oba dayimoni mu bantu, ng'ate omusimbi guvudde eri omusamize awedde emirimu. Kale ebyo ne bisigala nga bikyali mu lusuubo, naye ate amawulire gaffe amalala ag'olunaku olwaleero ge g'omukulu Honorable James Mubiru, ng'ono y'omu ku bakulu essaawa zino bambi abapookya n'obutwa mu ggwanga lino erya Uganda. Ono James Mubiru tumujjukira emabegakaawo nga tuli mu campaign. Omukulu ono yawambibwa bubi nnyo ne bamutwala ekitalya, era n'amalayo ebbanga ddene nnyo ng'agezaako bambi okutaasa, agezaako okulwanalwana asobole okuba ng'avaayo, naye ne kitasoboka. Naye ate mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti omukulu ono yakubwa empiso ez'obutwa ezimuyisa obubi mpaka kati, era nga newenjogera essaawa zino yavaayoko ng'ayagala omusimbi agende ebweru, ne bamusimbira ekkuuli ogezaako okuba nga bamulemesa, era wenjogerera bino ng'era ali ku kitanda, ali bubi nnyo apookya olw'ekirwadde ekimubala embirizi eky'obutwa. Ate ffenna tumanyi obutwa buno kasita babukuba mwattu ate obaako ebitundu byo ebitandika okufa omuli nga ziliva, ebitundu ng'ebyo bitandika ofuna obuzibu. So omukulu James Mubiru akyali mu mbeera mbi era yeetagira ddala essaala zammwe, era nga kyetukusaba gwe yonna gy'osinziira gezaako kubanga mwattu oweereza essaala. Vidiyo eno gilikinge naawe otuwe endowooza yo ku nsonga nga bwe zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda.